Emboozi y'olwaleero tugenda kulaba engeri Janet Kataha Museveni gye yaddusa muwala we Natasha nga bazigu bazze okubakwata. Zirubega Ibrahim Kasinga kwaniriza mu mboozi yaffe n'ey'olunaku olwaleero. Emyaka mingi waliwo akabookisi akakadde akamyufu akaterekebwa ku Nyeri Primary School. Wabula nga akabookisi kano kaliko emboozi ey'ennaku ateekanga engeri famire ya Museveni gye yasimattuka abazigu abaali bazze okubakwata ekiro ky'olunaku olumu mu Novemba 1983. Akabookisi kano ka muwala wa Museveni Natasha era nga nnyina Janet Kataha Museveni ye yakaleka ku ssomero lino okusobola okubeera nga ataasa muwala we. Abazigu aboogerwako be baali Bannayuganda teekako ne Bannakenya abaali bakwata abo bonna Bannayuganda abaddukira mu Kenya kyokka nga bayeekera gavumenti y'Obote. Mu kaseera ako bawa Janet Kataha nga Yoweri Museveni ye yali akulira abayeekera abaali mu kulwanyisa gavumenti y'Obote. Omwezi guno bwe kigenda okuwera emyaka 42 bukyanga bino byatuuka ku Janet Museveni gye yali yeekwese mu kibuga Nairobi. Olunaku luno olwogerwako abazigu bano bajja ewaka kyokka baasangawo mukuumi nga ye John era bwe batyo baamuwalaawala ne bagenda naye paka Kampala. Mulirwana wa Janet yali atidde ebitagambika. Janet olwakomawo yamutegeeza nti abazigu babadde ye gwe banoonya. Janet mu kitabo kye yatuuma olugendo lw'obulamu bwange akkiriza nti okuwona ekiro ekyo kwali kusaasira kuva eri Katonda. Agamba nti teyasobola na kwebaka ekiro ekyaddako kubanga ebirowoozo byonna byali birowooza John kye kigenda okumutuukako era nti singa ye gwe baasanze ewaka ludda waawe yali badde akaseera ako. Janet yakitegeera oluvannyuma nti omulala eyawambibwa ekiro ekyo ye Baraka Kiria ng'ono yali akulira ekibiina kya Uganda Freedom Movement. Janet ajjukira nti enkeera w'olunaku olwo baamutegeeza nti Baraka Kiria ono baamusazizza dda n'ensalo nga baamuwadde eddaabo obuyinza ku nsalo e Busia. Kyokka we twogerera olwaleero ebintu byakyuka dda. Janet Museveni yali omuyeekerera gwe baali bayigga. Kakati olunaku olwaleero ali mu State House nga ye mukyala w'omukulembeze Yoweri Museveni. Era nga Museveni ekyenjawulo kyalina ku bakulembeze be yali alwanyisa ebiseera ebyo nti yasobodde okwekumira mbuyinza ebbanga eddene okubasinga okuva mu January 1986. Wabula kigambibwa nti kye bafaanaganya bwe bukodyo bwe bakozesa okutulugunya abo ababavuganya mu by'obufuzi. Era abatunuulizi b'ebyobufuzi bagamba nti obukodyo Milton Obote bwe yakozesanga okuyigga Museveni mu 1983 bwe bukodyo bwennyini Museveni bwakozesa ku banne abamuvuganya. Ebyo byonna obikusiigira obulungi ekifaananyi ku mbeera ey'akagwawo ye yaliwo ng'ennaku z'omwezi 16 Novemba omwaka oguwedde ogwa 2024. Ku lunaku luno Dr. Kizza Besigye eyakavuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti ng'ali wansi w'ekibiina kya FDC emirundi 4 yawambibwa okuva mu kibuga Nairobi ekya Kenya. Ono eyawambibwa nga 16 yalabibwako ennaku z'omwezi nga 2 Novemba ng'asimbiddwa mu kkooti ey'amagye mu Kampala. Ebyagwa ku Besigye ne muna FDC mune Haji Obedi Lutale bikomyawo ebyatuukanga ku Bannayuganda abaali baddukira mu kibuga kino Nairobi mu biseera ebyo bya Milton Obote. Besigye emisango egyamuggulwako mu kkooti eno ey'amagye kwe kuba nti yali alina pisito mu bukyamu mu kibuga kino Nairobi teekako n'okuba nga yali mu lukwe lw'okufuna ebyokulwanyisa ebirala. Besigye okumuvunaana okubeera ne pisito mu kibuga Nairobi bitujjukiza emboozi ya Museveni gye yanyumya ku ebyo bye yali ayitamu ne bye yakolanga nga muyeekera. Museveni pisito agitwalanga akabonero ak'okuguguuba era mu kitabo kye kya Song the Mustard Seed yategeeza nti okutandika okuyeekera gavumenti yakutandika ng'alina pisito yokka emu bw'eti. Nti era meetings ze yakubanga ne banne mu kibuga kino Nairobi pisito eno yabeeranga nayo ng'agikwese mu jaketi. Winnie Byanyima, Executive Director wa UNAIDS, ng'ono yali mukwano gwa Museveni enfanfe nga bakyali mu nsiko bwe yali ng'ayogera ku kuwambibwa kwa bbaawe Dr. Besigye yategeeza nti Kenya yafuuka ggulu ly'abazigu gye beegirisiza obwegirisiza. Okuwambibwa kwa Besigye
okwagoberera okuwambibwa kw'abamu ku bantu ab'amannya nga mwe mwali n'okukwata abantu ne babakaka okubazzaayo mu nsi yaabwe eya Buturuuki gye baali badduka nga kigambibwa nti bano baali bawera ennemba gwa kwagala kujjako gavumenti ya Recep Tayyip Erdogan. Besigye ng'awambiddwa yakomekkerezebwa atwaliddwa mu balakisi z'amagye Makindye era ng'embeera ya Besigye eno yeefaananyiririza ddala ebyaliwo mu Julayi wa 1982 abazigu we baagenda mu kibuga Nairobi mu Jamhuri Estate mu maka ga Baraki Kirya ne bamukwata. Baraki Kirya ono yali minisita mu kabinenti y'Obote yasooka. Bwe baamukwata bamutwala ku Wilson Airport nga bwe baamujja ne bamutwala e Kisumu obula oluvannyuma ne bamuvuga ne bamuleeta e Uganda nga bamuyisa ku booda e Busia. Ono baamutwala mu kkooti ey'owaggulu mu Kampala era naggulwako emisango gy'okulya mu nsi olukwe. Omukutu gw'amawulire gu Washington Post gwawandiika emboozi eno nga gugamba nti poliisi y'e Kenya yeegulidde erinnya mu kuwamba bannayuganda bwe bakomyawo kuno era ng'emboozi eno yafulumizibwa ng'ennaku z'omwezi 2 Okitoba 1984. Ebya Besigye byongera okulaga nti gavumenti ya NRM yeewola ku bukodyo bwa mugenzi Milton Obote bwe bagamba bwe yakozesanga okubeera ng'akwata abo abaali bamuvuganya. Nairobi teyinza kuva mu mutwe gwa musajja mukulu Museveni olw'ensonga nti bingi nnyo ebyamutuukako ng'ayeekera gavumenti y'Obote. Wabula yadde nga intelligence y'eggwanga erya Kenya yaliwo, ono yasobola okwemulula nga bw'akola emirimu gye omwali okusisinkananga banne nga basinga obungi ku bo yali yasomako nabo. Ono famire ye yali yagitwala e Nairobi ng'akakasa nti ejja kubeerayo mu mirembe. Wabula embeera yatuuka n'etabuka naddala musajja mukulu Obote we yakolaganira ne Pulezidenti Daniel Arap Moi ne bakola enteekateeka namutaayike ey'okuzingako abo bonna bannayuganda abaddukirayo kyokka nga beenyigidde mu bikolwa eby'okwagala okusekeeterera gavumenti ye. Janet Museveni akyogerako ate nti baamugamba ku baali banoonyezebwa ye nnamba emu ku lukalala. Museveni yemulula nga n'ayingira Nairobi ono ng'ava Tanzania okusobola okusisinkana banne bwe baakolanga ogw'obuyeekera era okusobola okubeera ng'abuzaabuza abaali bamuyigga. Ono yagunjaawo n'olulimi lwe baakozesanga. Museveni agamba nti we yayogereranga Jinja yabeeranga ategeeza Nairobi ate we yayogeranga Kampala yabeeranga ategeeza Kisumu. Bangi bagamba nti musajja mukulu Museveni ebikolebwa kati baali tebabimusuubiramu olw'ensonga nti baali babimukoze era n'abasuubiza nti yazze kubeera ng'akyusa embeera okwawukanako kw'abo abakulembeze abaali basooseewo. Bangi beebuuza obanga butiitiizi bwe bumukozesa ebikolwa bino. Omulundi gumu Museveni ono ng'ali Kenya ajjukira bulungi nnyo engeri gye yasisinkana bwenyi ku bwenyi ne Patrick Shaw eyali omusirikale owa Reserve kyokka nga yeefuddemu koko mu kuyigga abaali abayeekera. Bano baasisinkana ku Hilton Hotel Museveni we yali ali mu kweweramu kaakaawa ne kizibwewe Kiyombo Christopher. Museveni agamba yalengera omuntu eyali asoma amawulire nga bw'abalingiza ng'okuva we baali batudde naye we yali ali waliwo meters nga 10. Museveni yabuuza kizibwewe Kiyombo ani oyo ali mu kubalingiza. Kizibwewe kyavaamu kuba akaama nti ye Patrick Shaw. Museveni yakimanya nti akadde konna embwa eri emmwanyi kyava yemululamu mu ngeri ey'amagezi. Yategeeza kizibwewe asigale ng'atudde n'empapula z'amawulire Museveni ze yali asoma zisigalewo nga mbikkule nga kiraga nti akomawo. Ono bw'atyo yatambula n'afulumira emabega wa hoteri eno eya Hilton n'afuna takisi eyamutwala paka Namanga. Bwe yatuuka ku nsalo Namanga Museveni baali bamumanyi bulungi nnyo nga bamuyita Muzeyi Kasim era abasirikale ba wano Museveni yabawanga nguzi ng'ayitawo nga tewali yadde amukebedde era ng'ono pisito ye yayitangawo nayo. Okuzzaayo ku byaliwo mu Kirimani ku Dr. Kano Kizza Besigye. Kigambibwa nti ono yali ayitiddwa nga ye mwogezi omukulu mu kutongoza ekitabo kya Martha Karua kye yatuma Against the Tide. Mu kulaba okwangu Dr. Besigye okutuuka kwe mu kibuga kino Nairobi kwali kumanyiddwa abaali emabega w'okumuwamba wano mu Uganda ateekako ne Nairobi. Ku lunaku olw'omukaaga ssaawa 10 ez'akawungeezi
Dr. Besigye ne munne Haji Lutale bava mu hotelo mwe baali mu kitundu ekya Kilimani ne balinnya takisi okweyongerawo we baali balaga ku Riverside Apartments. Mu butamanya bwabwe bano baali babalondoola obanga si kyo byonna bye baali bakolera ku masimu gaabwe waaliwo abaali babifuna. Okusinziira ku kiwandiiko Martha Kaluuba kye yafulumya agamba nti takisi yabasuula we baali balaga wakati w'essaawa 10:30 ne 11 ez'olweggulo. Drive yabaleeta yabatunuulira paka nga bayingidde mu kizimbe we balaga nga wabula mukadde kano tewali yali amanyi nti guno gwe mulundi ogugenda okusembayo okubalaba mu lwatu mu kibuga Nairobi. Olw'okubanga tewaliwo kasatiro konna yadde akanyoolagano bano nga bawambibwa, kiraga kate nti abakola omulimu gw'okumuwamba baali batendeke nga kibakola bakitegeera. Dr. Besigye ayogerwako yali omu ku basawo ba Museveni ng'akyali mu yeekera, era nga Besigye yakola omulimu gw'amaanyi nnyo okujjanjaba ebiwundu by'abayeekera n'okulaba nga babeera balamu. Era ng'omulundi gumu Museveni mwennyini akyogerako ate nti Besigye yataasa obulamu bwe. Museveni agamba nti Besigye yamuliko yards nga ziize emabega bwe baali nga batambula nga bakubirira okulinnya akasozi, nti wabula Museveni yatuuyana nnyo n'azirika ng'ekyamuzza engulu gwe munnyo Besigye gwe yatabula mu mazzi n'amuwa n'anywa. Nga bakyali mu nsiko kyali kimanyikiddwa nti Winnie Byanyima yali ku lusegere lwa musajja mukulu ono Museveni. Winnie Byanyima yali inginiya w'ennyonyi yali yeesigibwa nnyo omusajja mukulu ono Museveni, wabula bwe bava mu nsiko yafuuka mukwano gwa Besigye nfanfe. Mu mwaka gwa 2001 Besigye yali amaze okukola enteekateeka ez'okusaggula akalulu okulaba ng'ajja Museveni mu ntebe y'obwa pulezidenti. Wabula olwalangirira kino yafuukira ddala omulabe eri abawagira Museveni teekako ne Museveni mwennyini, era ng'okuva olwo Besigye azze asibwa enfunda eziwera era nga nsonga za byabufuzi. Ku lunaku olwo olw'omukaaga nga 16 Novemba 2024 Besigye naye yaleka akabokisi ke mabega mu kitundu ekya Kilimani mu kibuga Nairobi olw'ensonga nti abamuwamba tebamuwabudde kuddayo kukakima. Nga kino mu byobufuzi bya Uganda kye kijjukiza ebyaliwo mu 1983 Janet Museveni bwe yaleka akabokisi ka Natasha mu Nyeri bwe baali nga badduka baali bagenda okubawamba. Janet mwennyini agamba nti obutateekawo mbeera yakubateebereza yategeeza principal w'essomero nti omwana mutwalako waka ku wiikendi kwokka, wiiki ejja agenda kumuzza. Museveni mwennyini naye bino abyogerako mu kitabo kye Song the Mustard Seed, wategeereza nti famire ye yali erina okukola buli kimu ekyetaagisa mu bwangu olw'ensonga nti gavumenti ya Uganda yali eyagala kuwamba mukyala we teekako n'abaana okubabonereza olwaye. Era nga Museveni akomekkereza ebikolwa ebyo abyogerako n'obukyayi ng'agamba nti gavumenti z'amawanga aga Afrika ziraga obutiitiizo okutuuka nga tiisibwa omukyala teekako n'abaana abato. Wabula olunaku olwaleero Museveni atwalibwa okubeera nti y'omu ku bakulembeze abali mu gavumenti ez'olukalu luno olwa Afrika abawamba abantu abatagwanidde olw'okuba babavuganya.